naye njaga nnyo okuvumbula okumanya nze ebintu wempulira omulembe nga ndi bwerere nzenna nga ndi mukyawe wentu netadde akatebe ntudde amazzi gankuba oluusi nenkuba etonnya nkwata neyambula nze nenzinayo mu bujja nentuula nenkwata ku ttama wentu nendowooza nga ndi bwerere ate ekintu kisinga kunyuma kusinda mukwano ngenkuba etonnya trust me kusinda mukwano ngenkuba etonnya jjukira omukazi kiipa ekyo tokyerabiranga omukazi Katonda yamutonda kiipa buli kimu kyakeera ku makya okuteeka mu mubiri gwe kibeera mu ye nowanga weebaka n'abasajja 50 nga gwe omukazi mu butonde otambula nabo era n'oba ofa wano today nakuziika mu ntaana omubiri gwo oba omwoyo gwo tegusobola kuwummula mirembe paka buli musajja naye akweyebakako ngamaze kuwummula ekyo kyabuwangwa tugeze bw'oba olina ba boyfriend 15 wali webaseko nabo bonna kikutwala emyaka nga 10 n'egyo omumu okuva mu mubiri gwo buli boyfriend okuva mu mubiri gwo omukazi asookera ku makya okwebaka n'abasajja 5 n'afuna omukaga Jacob nga bonna bana abakyawa n'azaalayo omwana ng'afaanana owokutaano naye ng'omwana wa Jacob naye nga alina characters era omukazi bwakwata mu bukyala be waati nga wali omwebaseeko n'ayogera byonna byayogera bisobola okukwata ng'akutte mu bukyala bokka bokka. Omulungi andaba era mpuliriza oliko omumbejja w'Emitima's Voice podcast. Emitima n'emyoyo gyamenyeka gye bisisinkana obulumi gye buwulirwa ate nga okuwona y'emboozi. Healing through voice, truth, nature and soul. And that is the reason as to why tuyingiddewo ne episode yaffe ey'okubiri eya nature, culture and inner peace olunaku lwa leero. Nkyali ne chairman LC3 Bunamoyo Division 226 230 DJ Jacobo Omutuuze, my mentor in this industry mwetuli kakati DJ Jacobo Omutuuze tusanise okulaba nate mu episode yaffe ey'okubiri. Nsanise okubeera ano ey'obutonde bw'ensi mbadde ntunuulira akafaananyi ka Zali alina emyaka 48 first born alina emyaka 31 second born alina emyaka 27 third born emyaka alina emyaka 28 asembayo obuto alina emyaka 8 bawo 32 Shakib kikuleetedde ki mu birowoozo egonza mane bits gonzaga mukazi naso okufuna omusajja w'ebirooto bye aba alina ssente ate ssente zizo omukyala obuto kituufu awatali ssente okaddiwawo mukazi nga tajjulwa naagala ekiwumba asobola okukyetuusaako kati fe abayiri biveeko mujafuna ssente naye nazo ziruddewo okwekkiririzaamu zijja kutuuka zonna zasero zimyaka zijiddemu ziba ssente era zikuzza obuto kasofuna ssente bwoti nebizibu bikendeera nera bwoba tokyajeegula yamaani obulamu buli butya obulamu bulungi tuli ku environment tuli ku environment eri mu kufa buli ddakiika kati tuwuliriza kawewo essaawa eno n'omusana mungi nnyo sifa abeeru tuyerukire eddala anti guvuddeyo gwaka ozonne yatugyonoonye bw'ogenda e Rwanda ekwagaza ensi yaayo Rwanda ekwagaza ensi yaayo etya osobola okugenda e Rwanda balina olunaku lwe bakolamu bulungi bwansi n'akakipo kasula ku street kive luwa musango naye wano kuba wetonya osanga omukyala akutte ebisaso byateresewo emyezi emeka biterika mwala nga gyabisindika tamanyi oba yebigenda binakosa bantu ki wano mu Uganda buli muntu yefaako yekka enajji kuno ng'omuntu akuba enduulu ng'omulala n'ogukolaki guwulira
era nga n'olugero omuliraano gwokya bbiri naye kati buli muntu azimba kikomera kweggalirayo oba asanzeewo omwala gwayisaawo mazzi wakira afunza omwala yazimbawo ekikomera kibeerewo naye nga tafudde ku environment. So tukyalina omulimu gw'amaanyi nnyo gavumenti yaffe okusomesa abantu okwagala ensi yaabwe. Tukyalina omulimu gw'amaanyi nnyo gavumenti okusomesa abantu okwagala obutonde n'okukuuma obutonde. Ekyali kyangu weewuunyamu ekintu kimu nti ensi za Amerika zisobola okujja nezitadde nga mu Africa. Nzima nti Africa ensi gye bayita Uganda erina chimpanze emitwalo ng'ebiri naye nga gwe munnansi tomanyi chimpanze ziri mmeka. Kituufu. Ensi zikola research nziga nti no Uganda erina ebinyonyi species west ne west neffe abannansi nga tetumanyi. Waliwo omuntu ali mu Uganda mu nemaka gye gyonna talinnyangako wali ku entebe mu zoo batagendangayo nosi nga abeera na mu ntebe naye nga talinnyanga ku ntebe genda kulaako bisolo ebyo ebifaanana twakana nelowooza kiva ku ki ko kakati bwe kiba kikubeera kumpi wali kyekigaana okutambula mu kuno ogenda n'olabalabako bwe kyoba omanya kiri kimu kyokka kye tulina okumanya ffenna tetulina bantu baagala nsi yaabwe okuva ddala mu ba leaders okutuukira ddala mu banaddiini naffe bakinoomu okwagala ensi yo mulimu ebintu bingi birina okutunuulira. Okwagala ensi yo teyeetaaga kufuna leader kugamba nange ebisaso byeyiwaawo bigenda kwonoona ettaka. Okwagala ensi yo tekitegeeza nti tebalina kikusomesa kiri mu butonde. Kyova nze ekinsinga okunnyiza nti Omumerika omu asinga Abannayuganda miliyoni 2. Atya Omumerika omu gafudde wano mu Uganda asinga Abannayuganda miliyoni 2 abalamu. Kitunnyonnyole nti Omumerika omu asobola okujja wano mu Uganda n'afiiramu bano bamuwamba Amerika yonna nesituka. Omunnayuganda asobola okubeera mu buwanguse mu kiyumba ky'Obuwarabu nga bamusibye Uganda negamba kasasi wange ye muntu nakwata ku bibye kyekyo kiba environment nakyo kirimu human being ak'obuntu ak'obuntu otegeera nti even if tulina amawanga mangi nnyo naye Omunigeria asanga Munigeria munne ku Uganda muno agamba oli Munigeria oli muganda wange kyova ensi zaabwe zikudduka nnyo tebeekuba bikono naye ono ojja kusanga Omunnayuganda ng'oli UK owete wano naye awete wali Omunnayuganda ava Kampala bayitayo Kyaddondo ava Kyaddondo oyita omuliraana kati ava Kyaddondo abo Omunnayuganda ojja musanga yali mu kulwanira Munnayuganda munne bamudeporting era Omunnayuganda ojja kusanga Dubai nga yakutte abaana abawala abajje ku passport yaabwe yabateeka mu kirombe ky'abamalaaya buli mwana amuwa omutwalo gumu ogwa ddala omuddiza passport naye nga Munnayuganda wabaaki tebatusomesa kwagala nsi yaffe okwagala ensi yaffe tekiri mu ffe okwagala ensi yaffe okwagala mu nsi yaffe tetujagala kyova tulowooza nnyo nti abantu betulonze oba betulonde bajja okuteeza ensi yaffe naye nga ati nabo bantu nga ffe ekinyawo kyebalina nti balina amateeka batudde ku tables ezisalawo batajja kugenda kumanca gga nti munnange waawo owulira mwana wa mulirwana tasomye mulimu gwonna ogenda omusomesa owulira mulirwana ng'akuba bbaawe oba ng'akuba mukazi we mulimu gw'ogenda okukeera kumanya kiki ekigenda mu maaso ekitegeera kati obutonde puroguramu eno nnungi lwakubanga nti abantu bandibadde bagiteekamu ssente simanyi balina abantu bakuteekamu ssente wali abantu abali abateekamu ssente mu kusomesa abantu obutonde naye era kitebe bagiteeka abantu mu bakyamu nti ojja kusanga nti ensaawa zino omuntu alina mileage tegezeewo ojja kusanga omuntu nga blogger ng'alina podcast ye esinga puroguramu namba okitegeera ey'oku radio oba ku TV omuntu asobola okutuulaawo ddakiika nga 40 n'awuliriza abantu nga3,000 ne bawuliriza ebintu omuntu byayogedde naye nga ku radio tomanyi toba nti 3,000 bawuliriza oba tebawuliriza okitegeera so organizations osenga zisituka lwakubanga nga omanyi Trump yajja n'akyusa ebintu ebimu but kitukwatako ffenna okwagala ensi yaffe okupromotinga ensi yaffe okuyamba ensi yaffe DJ Jacob Omutuuze ogenza n'oyogera ku butonde ne kindaga nti olina connection ennene nnyo n'obutonde bw'ensi kuba omuntu yenna nga akutunuulidde bw'ati
ayinza okugamba nti agenda kwogera ku butonde bw'ensi, agenda kwogera ku buwangwa n'ennono, agenda kwogera ku mirembe, naye nga ndabikira nga ayinza okuba nga tabimanyi bulungi nnyo. Naye ate mbadde sinaala kubaako kye nkubuuza n'osooka oyanja ensonga ate nga buli kyoyogerako kituufu nga bw'okyogedde. Because kiruma era mu Kampala ojja okakasa nti abantu baakoowa ensi yaabwe bagirimu kuginyunyunda bonyunyi ne batabafaayo nti ensi because obutonde bwogera ensi eneefa esooka kukuwa sayinizi nti ndi mu kufa nemwe munzita nolaba amataba gakubye bizinesi z'abantu niweebuuza kale population ebudde nyingi nyo mu Kampala naye waki gakubya bulijjo gagaliruddawa otegera nti obutonde buno bwogera. Edda Musisi yayitanga naye nga Musisi awooninga era mu nsi ezirina tsunamis sinoma takira kumakya kugamba nti akubye mulundi gumu ajja awooninga abamanyi obutonde bagamba kulaba ennyanja eno ketandisa okwedda kukola bweti waliwo ekijja tusengula abantu nga bakwaki nga bukyali ko waliwo abantu ewawo obuyinza obwo okusoma about ennyanja nti ennyanja wekola bweti waliwo ekiba kyebategeeza ennyanja webimba weti waliwo kyetegeeza naye wano Katonda tutaasa butaasa tetulina abantu basobola tugaidinga nti munnange olaba ennyanja ekola bweti munnange olaba olusozi nga lukola bwe luti luba lugenda kukola ki bina bitutuka ku butuuzi n'okugira nti kati minisita w'ebigata biraze alina okuyamba abannayuganda naye nga minisita w'ebitalaze ng'omubuuza ddala minisita w'ebitalaze olina ekintu ekiraga nti ebuduuda obutonde bwe bwalaga nti bugenda kukeera makya bwekyange tajja kigamba yagamba bagenda twagala abantu baveewo we wali si watuufu naye nga tebba abazungu bagamba nti olusozi no lwa volikano naye mu myaka nga 10 lujja kukola ki ejja kukuba twadde satusengula abantu bategekere nga bukyali kikinaga nti Omumerika omu asinga milioni 2 ez'Abannayuganda bannyinaffe bafudde mu nsi z'ebuwalabu abo naye ng'obaolaba bakola kampuni ezo Banyankole naye ogera okwetegeeza abaana basingayo bakabira emu bw'ataba Muganda ojja musanga nga Musoga, bw'ataba Musoga ojja musanga either nga mu north eyo osegera wataba Munyankole ojja musanga Munyankole either Mukiga osegera. So obutonde ng'obujje ku nsi n'ojja ku bantu ffeffe ne mulina abali mu Uganda twagala nsi yaffe obutonde bulimu ebintu bingi nnyo naye omuntu okukwata kati essimu n'agyetunuzaamu n'agamba olinganga kino alinganga kino ate obutonde because you can kill someone n'afa but you can speak something which can trigger omuntu n'azaala abaana bafaanana ekyo kyali generation ina gyazadde ina neba nga nfu obutonde buna buba bufu bwagera okubeera mu period eyo. So ekigambo obutonde kigambo kintu abantu batunira nnyo obutonde emiti ttaka nsolo nyanja nina obutonde ffe abantu without us emiti negikola meaning omuntu nga tali mu Uganda ne Uganda tikola meaning toba na linnya na Uganda osegera. So tulekera nnyo obuntu obutonotono ne butwala ekintu kyandibadde eky'obuntu muffe. Nze ndi mwekanya nnyo n'ensi mu biseera bya COVID ssaawa zaalinga 8 ova ku radio nsanga omukazi alina olubuto agenda kuzaala muteeka mu mmotoka mutwale mu ddwaliro mukwogera bange yagenda mugundi naye eddoboozi linga lya Jacob omutuuze nemugamba yenze agamba nteekaawo bwe namuteeka waliwo abantu baali banniiza okunzita okutwala emmotoka bwe yavaamu naga Jacob muleke oyo ayamba nnyo abantu obutonde ne bunsasulamu ekyo because obutonde busasula mulimu ekintu ekimu wenkyogera omuntu ayinza okubuuza nti nondi muntu akkiriza mu mpewo it's okay twogera ku nnono twogera ku buwangwa butonde. Katonda yatonda omukazi gwe ng'olina elements ezifuga ensi nti woba ozadde omwana n'agwa mu nnyanja bagamba gwe genda wegayirira ennyanja kuddiza omwana
tebagamba musajja agamaanyi ago gali mummwe naye omuzungu kyasooka okukola kwekera amaki okunoonya engeri kiyinza okunafuyamu omukazi oba nga talina maanyi omukazi namusukkulumya nnyo waati omusajja namuteeka wansi kyokka bayibuli nekugamba nti n'omukazi yenna alina kubeera waki wansi w'omusajja wotuna mu Uganda wano omusajja ali wano omukazi ali eno buli kintu okiwanika nga kirina kitonde obutonde nekibeera superior ekinnaakyo balance tebeerawo mu nsi omuti ogwo gwogera empewo eyogera ennyanja eyogera ettaka lyogera akawuka koogera enkoko eyogera embwa eyogera bati kitwala omuntu alina enzikiriza ey'enjawulo okutegeera kati embwa eno eyogera n'embwa ginnaayo kana akawuka katambula eyogera n'akawuka konnako ate n'obuwuka tebweyitako nga tebwebuuziza kyobulaba nti abasajja bazungu waliwo department gekola ku buwuka bwokka nekwata kamera nga ntini nnyo eti negiteka kawuka wano tubiyita byakwejera omusajja nabeera myaka gyona gyona akaddiidde mu kusoma ku buwuka nakweta firimu gye bayita bagita anti ki Marvin yaleeta hero bayita anti bikoze bitya ali afuka ashurikinga nafuka omuntu omutono nagejja nafuka omuntu nabeera nga akawuka katini natambula nama nagejja abantu basi basibu buli kimba kinoonyerezaako omusajja yeebuuza empungu eno ebeera weetya nze naye simanyi nti empungu azini ego wetuuka ekiseera nate kyasobola kuyigga kugenda nebeera wagunijja nekwata ekintu nekijjawo wekuba misa emirundi eje egenda mu lusozi waggulu otesembewago neyekuba ebiwawatu yonna nejjako nyuma nejjako enjala nebeera mu bulumi nebiddamu butono ebyokwekomawo nti empungu yeeyubula ng'omusota gweyubula nefe abantu tetweyubula empungu kasita ejja nekwata ekinyanja nekimisinga nekikola emirundi egyo ogwokuna egamba kati nekikyamu kanzireyo mpite mu myezi nga sirya nga sinywa nekoleko emirimu nejjamu enjala nejjako omumwa guno nejjako ebiwawatiro neddamu nebikola buto omuzungu yakinoonyerezaako nakireeta okitegeera kati ekinyonyi beta luweero kirukwata kyebaka era kiyonsa omwana mu nnyanja ndi bantu batinya bamanyi nti ekinyonyi beta luweero kiyonsa nga maama wayonsa omwana era amata gaakyo kigakuba negavaamu negabeera mu nnyanja kati omwana najja nanywa amata naye nga alina okugajja mata mu mazzi alina okugjamu amazzi anywe n'amata kati omuzungu bena nabikola ki abimenyezako nabitegeera namanya nti no waggulu w'ekintu ekinene kiruweero waliwo ate ekintu ekiyiganya ebyana byakyo nga kitono nnyo okusinga luweero naye wekizaala kino kirina okulya ekyo kyekizadde kireme kubeera kinene okukendeeza ki omuzungu y'omu n'agenda mu nsiko eyo natunulira empologoma nagenda empologoma eno waki alina kulya bugabi nga talina kulya ki bisubi waki alina kulya nsolo ginnaazo nti empologoma ekyewo kijja nga erina okulyako ne ku bisubi nenyama ekozesi ebuze neryako ku bisubi okukola okubeezaawo obulamu kati obutonde kigambo kinene ensi yaffe tugimazeewo kankuwa example nalina poloti gyenyaga okugula $8,000,000 omundigavu yagitunda nezijja zireeta omudinka nga muwa $1,10,000 mwaga omunnansi munayogana munnange yalekawo nze ow'ekinaana yagenda n'omudinka naye waabwe tosobola kuva wano ng'oli mugwira n'ogenda ogulayo ettaka obutonde bufa kitegeera obutonde bufa osobola okubaka n'omusota mu nnyumba naye nga tumanyi nga mweguli nga gubeeramu nga mukyeyalinga nga gumanyi entambulayo because go gupima nga gutonda nga otambulawo tugumanya kati omuntu nazitowa kilo 7.5 kati kamutegekera obutwa obujja mu kilo 7.5 obunamumalawo nemekuba miss ate nagwe gukuba miss gulina okuddayo ku drawing board gane nakalculate nze ntya nefe abantu bwetugwa ekigeso abandoga
nananga omusajja yandogo omukazi oli yandogo omukuntu yandoga twebuuza kunagala kwaki kino kigaanyi okusanga Katonda ageza kuŋŋamba munnange ekibadde okola bunnako kigaanyi kireke egendako ewantu awalala netukirowoozaako tuinsistinga kukola kintu tulemerako netulemerako abaana baffe bonna babasiriwaza buli omwana omulaba bakatulyana wedda ali ku simu nange mbadde ngenda mubuuza naye nemuleka naye omubuuza kiki osobola okukola beside that fontaine era ekirwadde ekigenda okuva mu butonde abaana bagenda okuzaalibwa bonna bagenda kukola n'ekizibu ky'amaaso gye bujja mu maaso omwana kikwaki kansa mungi mu bakyala mu baana abazaalibwa omwana waki kansa mungi because omwana atandika okumera positina ku myaka 16 ennaku zino positina akakalinda okamala mu mubiri gw'omukazi emyaka 7 akamu nosanga olinga abumize positina ng'ana buli wagenda okwegattanganyira buli wagenda naye ng'omwana gwagenda okuzaala jjukira omukazi kiipa ekyo tokyerabiranga omukazi Katonda yamutonda kiipa buli kimu kyakeera ku makya okuteeka mu mubiri gwe kibeera mu ye nobanga weebaka n'abasajja 50 nga gwe omukazi mu butonde otambula nabo era n'oba ofa wano today nakuziika mu ntaana omubiri gwo oba omwoyo gwo tegusobola kuwummula mirembe paka buli musajja naye yakweyabakako nga maze kuwummula ekyo kyabuwangwa kati okinnyonnyola omuntu mbadde nsaba okiddemu kiddemu ekyo mu bulamu bw'ensi Katonda yatonda omukazi nga mukuumu omuwa enkwaso n'akuwamu omwana buli enkwaso eyingira mu mukazi agikuuma kiyinza omutwala emyaka 15 enkwaso eyo okuva mu ye tugeze bw'oba olina ba boyfriend ba 15 wali we baseko nabo bonna kikutwala emyaka nga 10 n'egyo omumu okuva mu mubiri gwo buli boyfriend okuva mu mubiri gwo omukazi asookera ku makyokubaka n'abasajja 5 n'afuna omukazi Jacob nga bonna bana abakyawa n'azaalayo omwana ng'afaanana owokutaano naye ng'omwana wa Jacob naye nga alina characters boyfriend yasookera ddala ng'alina omwana afaanana Gundoli kwe nayagalako omwana alina ebigere bya Gundoli okitegeera kyekyo obutonde bw'omukazi nti Katonda yatonda omukazi nga buli kimu kyomuwa yakipingira mu ye bw'otunuulya generation eno eriwo ey'okusikasikasika amazzi generation eritidde omukyala okuteeka ebintu munda mu ye ebivuddeko kansa okuyitirira obungi gavumenti ya Uganda tefaayo kusomesa na kutangira ebintu ebimu okujja mu Uganda because abaliyo bonna tebalumirwa butonde omukyala bwe butonde obusookerako ddala mu nsi kyova nti ensi zo superpower zategeera ekyo neziprotecting omukyala omukyala wabeera disturbed wabeera emotionally disturbed wabeera spiritually disturbed wabeera sexually disturbed n'omwana gwagenda okuzaala agenda kubeera nga ye because is the mirror of the world omukazi waba alina omwana mu lubuto lwe buli kimu kyonna kyayitamu omwana akitegeera akifunako kopi era omwana okukeera kuma kyokkaaba toza nti aba akabira bwereere aba ategedde oba aba yategeera nti gyagenda waliyo ekizibu ekyamaanyi nnyo naye ng'ayitira mu muwenge gwa maama we okitegeera ekyo tulina okutegeera nti era obeera ng'oyagala kufuna omukisa ng'omusajja omukazi gwe webaka naye buvunaanyizibwa bwe omuteeka mu peace naawe ojja kufuna emirembe ojja kufuna essente mu nsawo kati ate ekyo tukinoonya nti obutonde tufunanye emiti tukoze tyaba naye mulimu emiti nosanga no roofing by the way gaba emiti oba ng'oyagala naawe tusogera ne bakuwa emiti notandika okugaba emiti nja kufunya omukansa bamuyita Sali omukoleko interview bagaba emiti egya vakedo egya vanilla egyaki akubuli ogendeyo gandi guno omuti ogusimba gwa bwerere akugabira emiti gya bwerere kubanga bamanyi nti Uganda webaga ugeddemu emiti waliwo ekijja okujja naye omuntu wa bulijjo takimanyi ti message eri hidden somewhere ensi zetegekera dda nti in case America egwamu tsunami amataba ne gajja balina emmere so balisa emyaka 40
naye twali wano mu covid just emyaka egyo n'olyoka olaba nga gavumenti egamba nti oba olina akawunga tugera kuwa akawunga kapime kakole ki n'olyoka olaba olunabi nga ekintu omunansi yandadde afuna ekyobwereere omu oxygen nga wa millions na millions naye tumwine essaawa zino tumussa tetulinaako sente zetusasula naye tukibuusa amaaso okugeza Katonda kwe yatuwa mu biseera bya covid kwakulaga ensi agagiristatinga ajjemu abatagwanidde kubeeramu atekemu abalala kati okinyonyola omuntu alina obwongo buliraga kati oba yayogera biki kati obutonde abantu babumanyi mu ngeri ndala obutonde bulimu spiritual ekyo okibuusa amaaso because Katonda mwoyo mwerere talina mubiri yes ogulimanya ekiribaawo n'ekyabeerawo bwe omukazi oba omusajja gweyagala omukazi gwe akolemye okutegeera then Katonda nosobola mutegeera era omukazi bwakwata mu bukyala be waati nga oli omwebaseeko n'ayogera byonna byayogera bisobola okukwata ng'akutte mu bukyala bukka bukka era omukazi lwakati tamanyi maanyi ge noba nga azadde omwana omusiru omukazi asobola okukozesa omubiri gwe ne guzzaamu omwana amagezi sijja kigamba ekyo obulira obutonde engeri gye butambulamu because nabwo obutonde nti omukazi bw'abanga asobola okwogera n'ennyanja etalina matu etalina kamwa enkya nemuwa omwana gwayo omwana oba n'olwegwe nemuwa omwana gwe weebuuzeemu olina empewo gy'owulira ekunta ku miti n'owulira nti empewo ekunta bana empewo erimu kufuuwa ogambayo tewulira waliwo ekintu ekiri waliwo ensi gye tulimu ensi tuli mu nsi naye mulimu ensi endala ekitulimu tutanaba kuzuula wano mu Uganda okusingira ddala okusinzira ku kyetulaba kigenda era ng'oginyonyola omuntu waliwo ensi gye tutambulira mu nsi waliwo ensi endala eri mu nsi yaffe nga tasobola kinyonyola naye nga tawali mu nsi muli eri gye tutamanyi basobola okujjamu yaffe ne batubeeramu we bati naffe tetulina manyi gagenda mu nsi yaabwe okujjako either nga tufudde okitegeera kati obinyonyola omuntu nga tamanyi butonde ali akati bano baba boogera biki nga tajja bitegeera atulimba yabirayo mu firimu nga tajja bitegeerako n'omunene n'omulugumu naye nga kisobola omuntu ow'enjawulo nnyo 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 kubanga kati ssaawa zino omuntu nsobola okutuna omuntu n'oganda kati omuntu ono alina emmandwa nitamanyi nti alina emmandwa because bwewegatta n'omuntu sexually unprotected sex gweomukazi okujja nga bakolekamu ekintu sina kyenkujjamu nga tulina kintu nsobola okuteekamu nenkujjamu nsobola okuwa omuzimu ogumpa ssente nga buli bantu bonna bogenda bwekobaka nabo sente bakikwata nebazifuna nezibayitakawo zijja wange waliwo omwoyo ogwa sex nga guli bweguti nga gugaggawaza omuntu omu eyaguleeta muonu waliwo omwoyo omulala nga gukosa nnyo omukazi munabeeramu bantu gumuwambika ne gumukozesa ng'omusajja avinga sex ogwo omwoyo guleeta ebintu bibiri kwagalwa n'okufuna ssente okuganja Katonda yatonda elements zonna tusobola okubeera ku kyalo kuno wajjawo omuwala abasajja ffe tusobola ku nnyumba ezo kuliko omuwala alina akabina ng'omwana tanaakutegeera nti tumutegedde nti kwali naye ffe tutegeera nti omwoyo gw'okuganja guli mu mukazi era bwe oyagala abantu bakwagale osobola okugenda n'ogujja mu mukazi negumigwa kwana mwa mukazi yali mulungi naye omukazi oyo yasiraana omukazi oyo yasiraana omukazi yali musanyufu nnyo nga tanaakufumbirwa wemala okufumbirwa nenna ali awo tategeka nenna akoze akyuse sitaye bagimubbako omusajja ye gwalina musanyufu luli yali simusanyufu yali musiiwuufu elements ezifuga ensi ziri mikolo z'omukazi wegiti omukazi afuga elements zonna ezifuga ensi akanga omukazi ow'ensangi zino bambi ali muzibu w'amaanyi nti wagendako wasenga bamugamba senga olina okusika olina okuyimba oluyimba lw'eggwanga olina okubeera n'amazzi eki ebireeta amazzi tulina eddagala lyoteekayo
tulina eddagala erifunza ekisaawe, tulina eddagala nebeera gye bateeka yakuuma mu kukuuma mujja okuva endwadde. Mu protest cancer musajja ajja omujja eyo, kansa wannabaana jajja okuva. Kwegamba ensi yaffe nejjulamu endwadde naye nga ziva ku kintu kimu, mukazi kwagala kusanyusa musajja. Ate tukittanidde nnyo ennaku zino. Nosanga omukazi nga Katonda mutunda muddugavu, enkyero gy'omusanga wa yero. Agala kuba muzungu. Nene weebuuza gwe ogusuubira nti Katonda yali musiri okukwata omwoyo gwo. Okutuna mu nsi yonna yonna eziri mu Afrika nagamba omukazi ono omwoyo gwe gugwana kubeera mu Uganda. Singa Katonda yali ayagala nti nobeere muzungu yandibadde agamba nti omwoyo gwono tukangutwale paka mu Amerika. Naye agamba nti naye kiki ekikukwasa leeyo eno nga n'essaawa zino Abajapaani baagala kuzaala mu baddugavu ensi yaabwe eggwawo. Abakyala baagala kuzaala mu baddugavu ensi yaabwe eggwawo because ekirungo kye tulina bo tebakirina. Melanin. Kati ogamba nti melanin ku muntu atamanyi nsajja gakatoba nti melanin biki. Bawozawooza ani asinga okuwomera ku TikTok, ani asinga okwogera, tebafaayo okugunoonyeza nti no ebintu ebiri by'oyinza okutunako nga nti no our world is dying. Twebuuza muno ga lwaki abantu banyiivu, lwaki abantu basunguwavu. Muntu mugamba kati lwokola yesse, lwokola yasse omwana we. One waffe gye mbeera no mbunamala gye ntwala. Omusajja yatta mukazi we natta omwana we n'agenda ne ku ssomero n'akimanya omwana yasigaddewo n'amutta naye ne yetta. Twali tubeera mu Amerika nga tubifaako omwana akwata bukasi muno n'ayingira mu ssomero n'akuba abantu amasasi bonna naye ne yetta. Naye wano byatandise okukola ki? Omwana omugamba akagambo kati niwe kati n'agenda mu domitiro akwata essuuka n'agyeteeka mu kuccu nga yeggyeewo. Obutonde tuba tubufiiriddwa. Tubeere ku bibuuzo bye. Kaakati dijja Jacob omutuuze watandika ddi okusinziira ku kunnyonnyola kw'onnyonnyodde, watandika ddi okukwatagana n'obutonde bw'ensi n'okubutegeera nga kw'otadde obuwangwa n'ennono? Kuba naawe olina obuwangwa gy'ova, olina gye bakuzaala, olina ensibuko yo. Watandika ddi okukitegeera, watandika ddi okukwatagana nabyo? Olaba obukomo bwe nyambadde buno nokuliko busatu ne kino. This is not for decoration. Nze no bulijjo mmanyi decoration. Okuva wandaba n'obuntu buno tebunvangako. Kali oli ke kapya kano naye kalina ne kabeera mu nsawo nakajjawo bulijjo kateeka ku mukono. In life there is good and bad. There is evil, there is good. Mu bulamu tulina okumanya bino ewammanga, Katonda gyali ne Sitaani gyali. Ate ogeramu mu Abaganda, oli Muganda? Mwina ogamba lubaala embeera n'embiro kw'otadde. Nazzi kuno Katonda akozesa nnyo abaddugavu okukozesa bakatonda baabwe. Era bw'otunuulira nnyo ebimu ku bintu byaleetera Katonda okukyawa ensi, because Katonda waabujja. Is a jealous God. Tagamugattika. Omwana w'omuntu we yasukkuluma we yandibadde akoma yayingira liimuzi ez'enjawulo zatandisa bazikubeera ng'ayingira n'okumanya n'ategeera ebintu bingi nnyo byatandisa bazikuba ng'ategeera natandika okulowooza nti Katonda ataliiyo. Era ffenna tumanyi ensi yeetooloola bweti yarawundi nekitusomesa busomesa naye titufanga okunoonyeza ddala ensi yeetooloola. Lwaki mba ngenda Dubai seetula nga yeetula, lwaki ngenda bwe nti? Bintu bino bye tuyinza okwebuuza, but naye nze we natandikira natandika kumanya Katonda. Omuntu atamanyi Katonda atafumintiriza n'abuuza. Nina embwa bagiyita Beire ewaka baagibba, kati n'embwa gye bayita Ketra. Ketra eyo ngitunuulira nnyo bwe nti nene ntunuulira ne Ketra nategeera nti neetegeera. Era Ketra nsobola okutegeera nti alina ekintu kyayagala okuŋŋamba even if tayogera. Otegeera kati omuntu okukkiriza obutonde n'okucommunicatinga n'obutonde olina okusooka okuba nga ofumintiriza nnyo. Omuntu atafumintiriza na vidiyo wagisanga alaga ffenna tuli balalu. Kituufu. Era mugenda kutuyita abalalu tukimanyi. Era omuntu afumintiriza naddawo n'atunuulira naga nti waki twogera. Nina Kasiru muno ne muzibe
wasangane omukasiro omulala muzibe oli tasobola kwogera naye alaba oli ayogera naye tasobola kulaba omu bajja nga bagenda banju mbaga yaabwe kati omu muzibe amanyi nti namanyi naye antegera ku perfume nga kati Jacob oyo yazze kati nange namutegera nti antegera ku perfume nengikyusa najja ku reception nayakola Jacob naye nga wendi nensuka mukuba oluyunga mbwaggwakiwani madino omuntu otegeera naye obutawoli nawakyusiza perfume ngamba kumbe bulijjo ntegera ku perfume bulijjo nkutegera ku perfume kati wagikyusiza kati oli ate atayogera naye alaba kati nga ayagala kuŋŋamba ŋŋambe bbaawe agenda akole ki ayagala mwanjula kubanga yategeera nti bbaawe anzikirizaamu nnyo byenjogera kati ng'alina okunkozesa nkole ki omutuusiza obubaka bwe naye ng'ate alina kukozesa bbaawe okutuusa obubaka gyendi kagala ate nga tayagala ate bbaawe tayagala bbaawe ategere kyapulaninga kati ng'anoonya ng'abuuza yajja ne bbala nga abuuza nti alina ekintu kyakyama kyayagala okuŋŋamba naye tolinayo omuntu asobola kumukola ki nemubuuza amanyi okuwandiika atamanyi okuwandiika kojja kufunira omuntu asobola okusoba sayini n'akola ki n'anzivuunulira mugamba ayinza omufuna kati ngenda nfuna omuntu akozesa sayini nga njagala oŋŋambira ebba wange nti ewaffe tebasobola kunzikiriza kubeera naye paka nkoze eki ng'akyadde nga nkubye embaga biki kati nja muganda wange omukazi yadde agamba ayagala omwanjule ayagala mukuba embaga ayagala mukole nkazi sina sirika tunoonya sente za bizinesi okyayagala ebintu gwe kimukolere ojja funa emikisa kati gayi n'akikola bambi recent bakamukuba embaga ne mukazi we ninamubuuza waki ozaala ng'olina obulemu ku mubiri n'aŋŋamba nze ekintu kyokka kyensaba Katonda singa asobola okupa n'eddakiika emu bweti ndabe ku mukazi gwe nnina ne ku first born wange n'ensi bwefaanana awo newanzita nangamba nzaala abaana bambulira ensi bwefaanana siza because njagala abaana banyumize ku nsi mubuuza ntera mpuuza ensi efaanana etya ya green ya efaanana etya tagirabangako naye waliwo ffe ate ffe abalaba ensi buli nnaku tetu appreciating that gift of life because seeing is also a gift it's taking up for granted the sina kuwunyiriza siwunyiriza ekikatonda kyakintwalako siwunyiriza but I test nosanga oli atestinga awunyiriza buli kimu naye nange negomba okuwunyiriza nti ensi ewunya etya bya awunya atya onosonya okukozesa buli kigambo ekyo omuntu waba awunya atya nsobola okubeera mu nnyumba ng'ewunya naye nga simanyi nti ewunya paka nedda omukazi wange amanyi testi ya akawoowo kekayagala kenyambala kano kekalungi kenekuba simanyi kawoowo nti kawunya wekati wasiika ebyokulya n'afumba ewaka neyeetala n'akola nokwata katima nga ndi awo siwunyi era yangamba nti yangamba waliwo ebiseera bisinga bunyengena mu ttooyi eyo nendwayo noyingirayo nengamba nfudde omusajja agera ku nga bwejjo tamanyi nti siwunyiriza nagana kwagalako kintu kimu tonjajinga nembuuza ku lwaki noyingira mu ttooyi nga toyewunya bubi tokomplaininga nganze munaye siwunyiriza alayira bijjo fanvu mpulira bulijjo abeerawo nga uncomfortable agezaako obutayonona siwunyiriza I don't smell kikimu ku bintu nange byensaba Katonda I wish osobola okumpayo essaawa obusaawa nempunyirizaako kitera okujja ku birthday yange ngenetera okutuuka nempunyirizaakokko ekimanya ekibula that is me kati mu bulamu bw'ensi buli muntu alina engeri gyayisaamu obutone gye munkunyamu nosanga oli alina abaana bangi buli wakota ku musajja amuzalamu mwana nosanga oli amaze n'omusajja emyaka 4 tebalina mwana obona butonde but ebizibu bya family tutooza nti butonde
tubusukuluma tugamba ebizibu bya family ebizibu bana bikola elements z'obutonde nti omukazi n'omusajja ze elements ezisookera ddala okukola obutonde. Katonda bwe yayawulamu olukalu n'ennyanja yagamba kino kiddeeri kino kibeerewo leka kabeerewo emisana kabeerewo kiro ku muntu n'amwekwatiramu n'abimukwasa byonna mu kubimukwasa byonna n'amwetegereza naga omuntu ono tajja kumalako na ebintu bino byonna kamweyo omuntu nise mu ssumbi omwo kamweyo omuntu anaamukakkanya mu butonde akakkane era mu moments Katonda I think zasinga okwetaaga zasanyukiramu ng'omukazi n'omusajja beegatte bavinga sex ze moments ezisanyusa Katonda okakasa ze moments ezimu ezisanyusa Katonda okumusinza n'okwavinga sex. Bannange kati ekyo tukikole nnyo abadde batajjumbira mbeera eyo moment ezisinga okusanyusa Katonda the moment ng'omuntu osaba Katonda because he's a jealous God omutendereza no matter n'ofuna olunaku lwamaga nti Katonda yonna gye ngenda blessing oba omusinziza era essanyu lijja mu mutima gwe ne moment y'okuhavinga sex moment y'okusatu ng'omukazi azaala the moment esatu zisinga okusanyusa Katonda. Kati ya sex emusanyusa etya bo waliwo abamukola nga baprotectinze tebagenda kuzaala ate nga ye yakitonda nti tujja mumukola onyumiro naye nga togenda kuzaala. Mu biseera byedda bamalayika bamanya baddanga nnyo ku nsi ne kwegatta n'abantu ennaku zino nga tetubalabako omanyi bulinya bye mbadde njogera birina wanki wadde mbyogedde nkugaa nti tezifunyiriza negomba okuwunyiriza naye Katonda yegomba okwavinga sex netasobola kukikola naye abaali bakikozeeko ku bakimunyumiza naye nga banaye sex ali bwati ne bwati ne bwati era ekibonezo kyeyaba kufuuka bantu ne bafuuka abantu nti tosobola kukola sex n'osigala kyekimu. Era bannasayansi bali baagala kwebuuza omuntu atandika otya okwavinga sex bakwata abaana aba omwana n'omwezi babagalya mu nnyumba okuva nga bakyali bato ne babakolako research nga teri muntu abagenda balaga pono oba biki buli kye beetaaga bakibateekera awo batandika okukula batandika bibateekera ku lubalaza ng'omukazi yabikima n'omusajja abimbye kati batuuka ekiseera ng'omusajja yabikima ate omukazi wakitegeeza omukazi mulwadde bagenda okunywa omukazi yafunye olubuto kikuja ku lugero lwa Adamu ne Eva bwe yabayita beekweka n'ababuuza waki mwekweka nga bwe osegera kati omukazi yasigalanga mu musajja yakima ebintu luli omukazi era yabikima nebamuuza waki omukazi atekyajja kukima mulwadde simaki mulwadde kinga tetunakutegera kumba ali ki naye tebabagambako nti omuna sex ali bwati ne batuuka kiseera n'avinga sex. Obona butonde nti bw'otunula ebintu ebivaamu omuntu nebikwata ote mu ngalo nakyo sensi obyenyinyala. Olako sitori ya Benabebi we yagamba yali ayagala kuzaala n'atumya bantu ng'ayagala bamuwa enkwaso n'ajja ewange nze kyali kimunjagazaako enkwaso zange tirina amaaso amalungi. That was funny. Yajja nanga nja kumjaga kumpa ku nkwaso zo mugamba ye tewaita tugere nambo yagamba tugenda wali ne bakunwa kwa kacupa ne wekamula bazuna bazinkuba mugamba ate awo siriwo njagala nyama ku nyama ne musajja muganda naga nedda jja kubasibu sagala sex tugende wali okwekamule ogampe bagankubemu ninaza ku mungasikire nkola katemba bwatu bumwachi Katonda atinka una gantu omukazi alina okutuyana nga atonda obutonde nga bali mu buliri n'omusajja kati gwaki toyagala kutuyana nga alina ebintu byebi personal byesagala kuyingiramu osegera so nkulaga bejja n'obutonde bw'okwata enkwaso z'omusajja noziteeka mu lubato olugana ne banna bino ebintu bifuukamu bitya omuntu walabikoteko nobyetegereza tutwala ebintu for granted. Ojja kukwata omusajja essaawa zino akutwale mu loogi avinge sex naawe either nga atadde ku kondomu watadde mu kondomu agijjeko agisuula watambula agende naye amazzi agasigadde mu kondomu ogwo gasobola omusiranya obulamu bwe bwonna obunawo butonde. Omuntu asobola okugyamu amazzi ago n'agateeka awantu waati n'ateekako eddagala ne likutambulirako obulamu bwe bwonna ng'okolera ye
kati abasajja besinga obulungi tebakimanyi omukazi nga tofumbirwanko naye nga girlfriend tomukkirizanga okuleeta enkumbi egikusiimuuza kubanga enkumbi yaso gikwata n'agitwala n'agyogererako ebigambo byonna byagyogererako noba nga okyajinga ku saidi kubanga omukazi omulala nga toyima obwo nabwo butonde kati obutonde kigambo kinene tugere ku bibuuzo bye naye wali okuteeka spam z'omusajja nozikwata kuti nozetegeeza sizikwatangako naye nazirabako wazirabako that's good it's good anyway kakati obutonde bw'ensi bungi era gwe wabumenye n'otumenyera obulala bonna bonna abantu babadde tebamanyi waliwo n'ababadde batamanyi nti nabwo butonde bwa nsi ate nga ffe abantu bulijjo mbagamba nti ffe butonde bw'ensi obusookerwako Mukama yatusukkulumya ku butonde obulala n'atuwa amagezi agasukkuluma ku butonde obulala tusobole okulabika nga tubulabirira tusobole okuba nga tubutegeerera kuba waliwo obutayogera naye ng'ate bufiiringa kale kankusesemu ekintu ekyewuunyisa kale ensolo zitusinga okutegeera lwaki empologoma esobola okubeera mu ttale nga mulimu obugabi 100 nezaala ebyana ebisajja 8 kati nga ziri 2 n'ebyana 8 nebazaamu nega nti olaba nze kennyininyini mu wiiki nsobola okulya akagabi kamu bano abaana 8 bonna banaakula engabi ezo tezija tumala n'ebitta byonna irya ddala nekeera ku makya enkazi egenze kuyigga n'ebisanga byonna ng'ebisi ensajja ebisi niwebuuza era enkazi eyebuuza nyaani assa ebyana byange naye n'ensajja ebazizza etunudde mu biseera by'emu maaso netegera ti singa zino empologoma zikula ne zifuuka ffe abakulu nga ndi engabi emu wiiki oba mu mwezi ndyamu engabi 4 agata obugabi buli kuno kona tujja bulya tumale tutuke kisa twedye katuka tutte bano nga sinda bali bakoze eki bannange wati ennyama ebeerewo esigaleyo tuleme kutuuka mu kyeya embwa esobola okutegeera nti mu nnyumba gy'oyingidde mulimu omuzimu kituufu naye pusi tesobola kugamba pusi ekiraba n'ensirika kubanga pusi yemu ku muwulenge gwa sitaani wena byogera bino abantu bajja kugoba jjega ndi mulalu ayogera nze bitegeera pusi yegimu ku kintu y'omuntu kyasobola okuyisizaama okukumanyako ebikwatako nitasobola kuyisa mu mbwa naye embwa esobola okutegeera mu nnyumba omwoyingidde si nti erina ka sawundi gyekaabamu okunya nga bakuyigiza sawundi z'embwa ng'ekulabula ng'eri mu buzibu ng'erabula ggwe oba nga yeeraliikiridde kubanga embwa esobola okutegeera nti olina kumpi nakufa nekulaga omukwano mu ddakiika ze zisembayo nekola ebintu byadde tekola ng'ekusiibula embwa naye esobola okutegeera nti egenda kufa nebeera mu nnaku njereere negaha ngenda kuva mu nsi eno bannange ani kati nebeera mu nnaku kolakola embwayo tesanyuka within a short period of time ng'ekutusa obutonde mu nnyanja waliwo ekinnyanja kisajja nekyafuuka ekikyala ku nsi kisajja mu nnyanja naye ku nsi kisajja mu nnyanja naye okitransferinze okizza mu nsi gye tulimu kyekikazi ku nsi eri mu nnyanja wekimala okulinnyira ekinyanja ekikazi kizaala amazzi kyegalekaawo kino ekisajja kijja nekikwata amazzi kyegateeka mu kamwa okumala omwezi mulama nga tekiridde mmere paka gavaamu obwennyanja kiginga nti mu nnyanja kisajja naye okizza ku nsi okizza ku nsi yaffe kyekikazi nti kikazi ky'ennaku zino kyekimaama kyekitaata kyekibuli kimu eri mu nnyanja mulimu ekinyanja ekikazi kibiika amagi bulungi nnyo kino kijja nkigakwata nkigateeka mu kamwa paka kivaamu obwana nga tekirya mmere nga tekirina kyekirya kibeera awantu wamu paka ekindi amagi ago gafukoleki naye nga kiri mu kulya kiri mu kukola byakyo waliwo ekinyonyi kigwa mu mukwano omulundi ogwo kinyonyi kyekyo tekiddamu kugwa mu mukwano kibanyako omutima kibanyako omutima ogundi era ekinyonyi kyakyo weba esipotingayo ebiti ekimu nekifa tekiddamu kulowooza ku kintu kiyitibwa mukwano ezo embata z'okumazzi ezo teziddamu kugwa mu kintu kiyitibwa mukwano kigwa esonyi ekigulaba bulabi negamba laavu eyange efudde kambeererewo nife abantu lavuwe okumenya otandika okugaba nange nokwata obukyayi bojje ku mukazi ono n'obuteeka ku musajja omulala
noteka ku mukazi omulala abantu batambula nga balina ebisiraani ebibi bya muntu ogu omu. That's the reality of life. Eyo na butonde akwanga omuntu nze nyumirwa nnyo engeri gy'onnyonnyolamu obutonde nange olina byewakayogera waneene ebimu naakabitegeera olina engeri gy'onnyonnyola deeper, you go deep into it for someone out there okuba ng'ategeera because twagala kumanya ng'abantu abantu I think tulimetinga wetulina okumanya okyakusanga omwana wano esaazo ng'amanyi James Jackson oba ng'amanyi Chris Brown kye yalidde jjo naye nga tamanyi neighbor we yalidde ki naye nga tamanyi maama we ali ati akola mulimu ki naye nga tamanyi essimu 7 ez'essimu ya maama we tazimanyi mu mutwe naye ng'amanyi ennyimba zonna nga naye wamuwambi wano n'omuwa essimu tasobola kuba ssimu nsobola mutaasa obonawo bwonna butonde nti omwana we omulaga ebintu by'ekikulu naye ebintu basics ebiyinza okuba ng'atandikirwako ng'afunye obuzibu tabimanyi omwana alina okuba ng'alina essimu nnya inikesi ng'afunye obuzibu ayinza okukuba ti watakuba ya maama ajja kukuba ya taata watakuba ya taata ajja kukuba ya anko watakuba ya anko ajja kukuba ya gundi nga ze zino omutaasa nojja kusanga omwana wano ng'amuwambye mu essimu yiiyo ng'akatasobola kukuba essimu wadde n'emusobola omutaasa ng'amanyiko sites TikTok Facebook okitegera pono ng'amanyi olimbula Chris Brown lwa David yafulumiza olupya naye ng'omubuuza njagala ompeyo essimu 5 in case ng'ofunye ekizibu nga tasobola kikola ki obonawo butonde buli awo butonde bwa nsi ki bijja Jacob omutuuze obusinga okuleetera okukkakkana ow'ensi ekifo ky'ogendamu mu butonde nature katugambe ennyanja nzizi okugenda okulinnya ku nsozi ebintu ng'ebyo butonde ki obukuleetera emirembe n'owulira ng'okkakkanya njoba ndi mutiitizi otya amazzi ntya amazzi right gatta omuntu nga tolina ne pool ewaka gatta omuntu nga ndaba sikiteekangamu muntu twagenda kuwuga nga tukyali bato omwana n'afiira mu mazzi okuvulonga tya naye mukidiba si mukidiba mu puulu ntya emisota jjojjo nange njitya naye ntya heights naye njagala nnyo okuvumbula okumanya nze ebintu wempulira omumirembe nga ndi bwereere nzenna nga ndi mukyawe wenti netadde akatebe ntudde amazzi gankuba kutusinga enkuba etonnya nkwata neyambula nze nenzina mu lujja nentuula nekwata ku ttama wenti nendowooza nga ndi bwereere ate ekintu kisinga kunyuma kusinda mukwano ng'enkuba etonnya Jacob trust me kusinda mukwano ng'enkuba etonnya having sex ng'enkuba etonnya obutonde bw'osinga okonectinga nabo mazzi wadde otya okuba naye okonectinga nnyo n'amazzi that is my favorite ekinkonekisanga n'amazzi z'ensonga ze nga bbiri ngatya nga nywa naye ngatya nga noonyerezaako biki ebigalimu nganze omuntu era manyi ennyanja eyogera era manyi ennyanja ezaala era manyi ennyanja esobola okusenguka neteekamu akampala nekala wantuvuddewo manyi n'okutta okitegeera ennyanja esaddaaka era ennyanja eyagala era ennyanja erimu omukisa era ennyanja egaba obugagga byonna nganze omukkiriza afumintiriza nzikiriza naye ate ennyanja ya bulabe nti ogiraba kungulu esobola nga etedde naye ngaekiri wansi eyo kirokota nga ki sikisaanikire so nze nganze njigumira nnyo nga ndi mazzi aga shawa oba mu kibafutabu ekyo kyotulamu nobeera omwo awo naye mbugenda kusimanyi ngene ekitogera ddala ndi muntu ndi loona ndi muntu wakubeera nnyo waka siri muntu ndi muntu nnyo ayagala okulowooza ennyo era gyonna netegereza nnyo nembeera ku TV mbeera ku ssimu okitegeera so amazzi kyekimu ku bintu byensinga okwagala nganze naye ngatya kati engeri gyoyagala amazzi gyogatya badde ensaba wano wetuli tewali mazzi naye just zibiri z'amaaso you imagine yourself maybe ng'otudde mu kibathtub ekyo you imagine yourself nga amazzi gakuli kumpi awo
Obeeko omuntu ali eyo ng'oyagaza amazzi ng'olina ebigambo by'oyogera ng'ozibiriza amaaso ng'opiiringa amazzi ago ogagaza omuntu omulala nti omuntu yenna yenna ne waba aleese kasasiro ng'ayagala okumuyiwa mu mugga ng'ayagala okumuyiwa mu nnyanja ng'ayagala okwonoona mu nnyanja kuba basinga ku ffe tetulina kaabuyonjo twagala kwonoona mu nnyanja twagala kwonoona mu migga mu nzizi omuntu oyo abadde tamanyi muwendo gw'amazzi olunaku lwaleero osobola okumukyusa ebirowoozo ng'ozibiriza n'omubuulira n'otontoma ku mazzi. Amazzi gatwale nti nno yeggwe nti munda mazzi omwo mulimu bye bayita ba white blood cell by'ebyennyanja bye bayita red blood cell by'ebintu nga zishaaka ezirya ebyennyanja nti bw'okeera ku makya n'owa amazzi ekintu ekibi abatuuze ba white blood cell ne white blood cell bajja kufuna environment embi nti amazzi gatwale ekyo ekimu ku bintu ebiyinza okutaasa ensi ng'eguddewo akanyamberega oba ebizza njo how can I term it njagaza nti omuntu amazzi kubanga olaba nze nekuuma katifaananyi nga ndi mu mazzi muzibidde nga sissa naye nga mu mazzi omusobola kulabiramu naye moment eyo nga katunazijeko wiri y'okussa because amazzi woganya gakuba omutima negagwasa tegakayana naawe gaba tondo wediti eri kuba omutima negwatika n'otukoma waggulu omuka negukugwako kati gakubamu ka moment ako otaasa amazzi because amazzi yeffe munda muffe mulimu ba white blood cell abo abalina okulwana okuba nti omubiri gwaffe gukola ki gubeerawo byebinnyanja biri ebibeera wansi bye batuuze baayo white blood cell zino zikola nnyo okulaba nti nno enkya obeera ozukka ng'oli mulwadde naye zisensi nga nti olinamu akalwadde akazze zirwana nnyo okwogera naye okutegeeza munnange tufunyemu siriimu muffe genda ku treatment sobola okukola ki kubanga naye ffe tulina ensi muffe erwana ennyo naye ebeewo nga naffe we tubaawo n'ennyanja bwe tubeere nti ennyanja nayo nsi erina abatuuze baayo abalwana nnyo ennyanja eyo okubeera nga eri relevant abagisaba okubeera ng'ensi nga nabo tubeyagalira nga tussa eno nabo basize eri kati wooteekamu ekintu kyonna kyona ekyobutwa manya oyo sirimu gw'otaddeyo atta abatuuze beeri bajja tutuuka ekiseera nabo ne banyiiga mu kunyiiga yeyo tsunami gw'owulira mu kunyiiga yezo endwadde z'owulira mu kunyiiga amataba g'owulira nti gakubye eryato because naye batuuka ekiseera ne beekyawa nibana tutasumbuwa lwaki batulinnyira okutuuka ku extent eno kati amazzi okujja ng'omuntu olina okufumintiriza osobola okufumintiriza ku about mazzi n'oganyonnyola nze siri muntu wa bitontome naye just manyi obulumi bw'amazzi bwe gandibadde gafuna toli wa bitontome ate era toli muyimbi naye oli mwogezi mulungi siri mwogezi osobola okwagaza omuntu ekintu Jacob siri mwogezi osobola okwagaza omuntu ekintu ebadde olaba prince siri mwogezi kwa nina n'ensonyi nga njogera no it's not like that no, I mean when you're concentrated somewhere on something you speak nga nsoose kirowoozaako kati senga nga tugera kwogera about mazzi nandisoose kufumintiriza nga tekati amazzi ngenda kugogeza togagaza omuntu nandikamiza up with something which is good and neat nga kingira omuntu mu mutwe gw'omuntu nategeera nti okusuula ekisasiro mu mazzi kibi ekyo mmanyi tulina okutuulawo netegeeza about obulungi bw'amazzi about bingi nezo kabikamiga concept ya kati nja kibola ku TikTok yange one day amaze kikaso mpaddewo mwaka nja kibola ku one day nkiposting one day nawanza okufumintiriza nnyo okwogera ku about mazzi ate nja kugenda ku mazzi njoke nga tunewe ndoke ntegeere about mazzi n'obungi bw'amazzi because amazzi nago googera amazzi ganyiiga amazzi gabeera mu mood swing nosanga ennyanja eteese kunde nga wansi teted nosanga kungulu nteefu unosanga wansi wateefu naye nga waggulu kirala gakuba amaato obadde kimanyi nti neerata yali genda okubbira recently naye ngenda naddirinya nakoma ku kidyeri nagenda okulinnyawo nti nemakuisunga gwe sigwe abadde sapezi okubeera ku radio kati radio aki evuddeko nenoka ngenda kuddembe okukola ngenda okulira ate naye nakatoka awai ate eryato ligudde abantu banasobola ngamba kiki kino nenga bakatemba ngenda okubikulako ku ssimu nga naye abantu bemmanyi bafiiramu just tulina okuyiga okufumintiriza kyolabanga ekibi
manyina omuntu omulala kiranga kibi buli okwata kasasiro omusukume agende mu mwala agende mu ki mu mufulejje ng'enkuba etonnya manya gyagenda asobola okusangayo omuntu nga ggwe omuntu oyo nga ggwe asobola okufuna obulumi asobola okulwala ku damage z'okoze z'omusindikidde okubanga ensi yaffe tulina abakulembeze kale batambudde naye tebalina solution y'okutambula kwabwe tebeegomba otambudde ennyonyi emyaka 40 naye olina kyokopayo kuleeta eno ogenda mu nsi eyingira France Font ng'ennyonyi egwa ekiro olaba ddala nti ozze mu nsi yanjawulo n'ojja mu Uganda n'ogwa ekiro n'ogaa oba ngenda mu nsi ekyene nga akataalo kalinga akatadooba okitegeera nti senga tufuna abakulembeze abaagala ensi yaabwe abagala okunoonyeza ku nsi yaabwe abagala okusomesa abantu ku nsi yaabwe nosanga Kenya yafulako Eddie Kenzo wana ambassador Kenya nga Uganda tulina ababe tetulina kyetumukoledde okitegeera so tulina ebintu bino tutulina bitwanga ndowooza tunyooma nnyo oba tutwala emmundu nga kyekintu ekikulu ennyo tiyagasi kyekintu ekikulu ennyo politics ekintu ekikulu ennyo naye okusomesa abantu ensi okwagala ensi yaabwe Kagame ate kyakoze nti Kagame asomesezza abantu okwagala ensi yaabwe we as Rwanda people si nze nganze ennyanja yange ensi Uganda yange amafuta gange Kagame buli muntu alinnya ekigere e Rwanda even me the first time I went there nasooka okwegomba yembeera discipline like the environment emiti everywhere teriyo wadde kasasiro gwogenda kusanga wantu kakubeere mugaati tegujjira mu kaveera gujjira mu kipapula yes kugamba it discipline just feels so good nti oli omusajja nabagamba ffe Abanyarwanda ffe Abanyarwanda teyeegaana waabwe naye ona agamba nze balidaza ababiri abo banjawulo nga tugamba for God and my country balidaza abo babiri banjawulo omu agamba nti ffe Abanyarwanda nze ne famire yange nze nkolera famire yange nze nekolera nzeka nze n'oli agamba ffe Abanyarwanda ffe balidazi banjawulo ojja kusanga Rwanda nga minisita ayitawo naye ng'ali nnumu talina bugombe buleekanira abantu agumidde ejjaamu alina olunaku wajja okulongoosa ekitundu kye aveeyo n'ebitiibwa byakwate kasasiro wamusombe ne pulezidenti akolebwa ate ekitali wano yono pulezidenti n'enguudo ezimu yazitta agamba tebannonda kampite eno tebanjagala kampite eno tebanjagala kati kampite waggulu naye ng'ate abantu bagamba bebamulera okutuuka awo waali awo wenyini wengenda okusinzira okubuuza kuba gwayogedde ku ekyo ekyokuba nti tuddayo emabega ne tujjukira nti ffe baani okweyagala nga ffe obuteetuuma ekyo kye tutali kuba ogenda okusanga omuntu nga munnayuganda naye olw'okuba asomye ku luzungu n'atandika okweyita omuzungu n'osangayo omuntu eyamuzaala taata we yali muganda maama we yali munyankole nga weyeyanjula mu bantu agamba nze ndi mixed blood ndi munyankole ndi muganda ekyo okutwala ekya taata we okuga nti tuli baganda oba tuli banyankole oba tuli wetuti oba ndi musiraamu oba ndi mukatuliki kuba taata wo kyabeera kyolina okuba naye ogenda okusanga abantu twegaana gye tuva twegaana ensibuko yaffe that is taking us back to culture tuddayo ku nnono tuddayo ku buwangwa gwenga Jacob omutuuze obuwangwa n'ennono n'eddiini bigassa eki ku bulamu bwo nsookera ddala nze Katonda namwetegerera nga nze ennono yange sigimanyi nnyo n'obusiko bwayo ne musajja munyolo naye sijja kugamba nti obunyolo buli bwe buti newe buti naye nze manyi Katonda ndi mukkiriza akkiriza mu basiraamu akkiriza mu bakatoliki akkiriza mu protestant akkiriza mu barokole akkiriza mu ddiini yonna okuleka bakatonda abatono yemukkiriza omukkiriza asobola okukkiriza nti waliyo sitaani omukkiriza asobola okukkiriza nti waliyo eddogo era omukkiriza asobola okukkiriza nti waliyo ki ebiteega naye sijjaga nti ndi mulokole oba ndi mukatoliki oba ndi protestant naye nzikiriza nti Katonda gyali ffenna tusinza muki Katonda omu tuyinza okuba nga abasiraamu bamusinza mu ngeri endala but tumusinza y'omu ennono yange nti tebafuddeeko nnyo gisomesa bantu era kyekimu ku bintu byonna ebinuma mu Buganda
nti Buganda tesobozza kusomesa baana Baganda ennono y'Obuganda. Nze mamange Muganda naye yakula ansomesa ennono y'Obuganda, engero ensonge, engero, okukokya. Kati essaawa zino osobola okusanga amaka nga temuliimu muntu asobola kukokya nakugera. Okitegera? Kati ebyo byonna birigera nti ensi yaffe, ligimu yaffe yemanyi ebintu byasigalirako. Kati eddako terina kyemanyi wadde nekyo. Bamalisa tebalina kyebamanyi, ne bagenda kuza tebalina kyebamanyi, bajja kutambula muwawa. Kyova omwana asobola okukwata essimu eno n'akwata sheeka n'amuvuma n'akola waati, n'akwata pasita n'amuvuma n'akola waati, n'akwata kabaka, because talina nnono gy'akyade n'omuli n'ogumu. Naye buvunaanyizibwa bw'abantu nga bakatikkiro. Kuba buli tribe erina katikkiro waayo okwagaza abantu awo abaana wajje bava. Okitegeera? Ekyabwe buvunaanyizibwa bwa nnono eyo okukola ennyo nekola TV ne rediyo nga ya nnono eyo nga tutambulira ku nnono. Ti hoyima balina hoyima rediyo, hoyima TV eripresentinga Bunyolo, Bugisu TV oba bukoze bitaba kati nga Baba TV. Obusoga bulayire Kyabazinga afunvuwe, nawe nazoga nti Kyabazinga akole ki? Afunvuwe. Nga wano kabaka Wangaale n'Abagereka akole ki? Agerekera Obuganda. Nibali bagamba Kyabazinga afunvuwe. Kati nnono ensinga obungi zimanyikibwa because n'abatwala ennono ezibafuye nnyo okuba nti bakuuma ebyo ebyandibadde bisomesebwa mu ligimu eno. Ali gye tugenda maaso tebyakubeera waasi nnyo. Naye Katikkiro abadde afuba nnyo okubanga waakiri ateekateekayo ebintu ng'ebyo. Naye n'Abagereka ekisaaka Katikkiro nze taata Katikkiro omulaba tekimala. Kibulamu. Tosobola kuŋŋamba nti ojja kukeera ku makya okole puroguramu kyaz'abayimbi ennono giwe 2%. Ennono tugyerabidde tugiwadde kitono. Kyova olaba tulina abasajja Abaganda basobola okukubuulira ebyaliwo edda nga Drake Sekeba byakolanga n'akubuulira nti vumbula. Naye tuli mu politics, tuli mu tukyacyanke, tuli mu kuba dansi, TV yandibadde esoma kati bannange olubiri kyeki. Nga tunakutuuka ku lubiri biki ebikolebwa n'ebitakolebwa. Abasajja Abangereza basomesa abantu baabwe ennono yaabwe. Kyova nti Queen ne King be bagaba ekigambo ekitiibwa kye bayita sa, era ng'okifuna oba okikubye. Okitegeera? Nti sa kye kimu ku bintu Queen byagaba oba Kabaka byagaba nga birina ensa ne passport ye ekyuka. Kuba Queen talina passport ne King talina passport. Gyayagala gyakola ki? Yakiteekawo standard, yagiteekawo n'ensi negigoberera. Tekitegeeza twongeremu amaanyi. Ate tusobola? Tusobola okusalawo ne tukyuka olunaku lwaleero. Tekisoboka because abalina obuyinza batya ennono okubeera n'amaanyi. Ennono tebanagikiriza kubeera n'amaanyi. Kyova nti politics agisinga amaanyi. Naye ate ennono yandibadde n'amaanyi okusinga politics. Politics yandibadde akolera wansi w'ennono. Naye kati ennono ekolera wansi wa politics. Politics asinga eddiini amaanyi. Eddiini yandibadde esinga politics amaanyi. Naye eddiini likolera wansi wa politics. Kyova ebyakaisari binako byakaisari nebyakatonda byakatonda. So ekyo kintu kiwanvu because okuteekawo enkyukakyuka mu ntegera y'abantu olina okuba nga olina ssente. Wansi oba tolina ssente osobola kuteekawo enkyukakyuka. That is the reality. Naye ate waliwo ssente kati oba kati tugambe nti tuzikwata obulala. Abazirina tebalina kituufu kye bayinza zikozesaamu. Kaakati twayogedde ku mirembe. Tugenda najjo kugyogerako mu segment eno oba mu episode eno ey'obutonde bw'ensi, obuwangwa n'ennono ne inner peace yennyini nga kwotadde ne mental health of course because mental health naye akwatagana bulungi nnyo n'obutonde bw'ensi. Kaakati ensangi zino olowooza obulamu bw'abantu bukalubye nnyo like mentally olowooza obulamu bw'ennaku zino buzibuwadde nnyo eri abantu olw'ensonga nti maybe tebatwala mental health ng'ekintu ekikulu oba olw'okuba tebagimanyi nnyo, olw'okuba awareness gye bakola ku mental health temala.
obutonde bw'ensi ye bwo obuyambye butya ku mental health yaffe ng'abantu? Ensi eri peaceful ng'olina emirembe mu ggwe. Nazzikuno bakadde baffe bagera mu depression because bali boogera n'ensi. Ensi yali part of bo. Naye emirembe gino gyawukanye nnyo n'ensi, gizyoza ensi, girinyiridde ensi. Ensi tesobola tuwa peaceful environment kujja ng'ofumentiriza n'onoonya ggwe ensi. Ensi eginoonyereza oyitamu elements za njawulo zisajja kugamba. Buli mwoyo gulina engeri gye gunoonyaamu emirembe mu jjo. Bw'olina engeri gy'onoonyamu emirembe nange n'engeri gy'onoonyamu emirembe. Ekifulo w'enjalo kwe kumeka sure nti no weezuula. Omuntu ateezudde tasobola kubeera na mirembe, atamanyi na mirembe egifaanana. If you can't spot yourself noga nti no mu 10 y'enzo ono tosobola kumanya ennono mirembe wegifaanana. Ne gy'ogenda ne gy'ova tojja kumanyaayo. Okujja ng'osoose kwezuula gwani. Who are you? Oyagala kubeera ki? Singa tweka abantu 10 awo. Basobola okulonda bagamba Jacob yoyo. Jacob alina kyanjawulo kyo n'abantu 10. Once you stand out, osobola okufumitiriza noga nti neekuumye nte ne positioning zotya okukola mu nsi nno gyeyagaliramu nenfuna emirembe. Niweezuula emirembe because nsi ky'ogiwa kyekuwa. Bw'ogiwa ettima ekuwa ttima, ekuwa elements ez'ettima. Obeera mu mikwano egigeya, obeera mu mikwano egigeya abantu abalala, obeera mu box y'abantu abafaanana eyo element gy'oyagala. Bulogula TikTok gw'ogenda mu bantu bavuma. Be bantu bajjamu. Ky'osaba ensi kyekijja okujja gy'oli. TikTok ekitulagira ddala. Yes. Ensi ky'ogisaba kyekuwa, ky'ogiwa kyekuwa. Wogiwa emirembe ejja kuwa emirembe. Wogiwa ettima ekuwa ettima. Wogiwa ennaku ekuwa ennaku. Wogiwa obutaagaliza ekuwa obutaagaliza. Once ky'osiga mu nsi ge makungulago. That is it. Kakati tuyinza tutya okukwasaganya obutonde bw'ensi yaffe n'obuwangwa n'ennono? Kumanya nnono yo, kumanya gy'ovudde ne gy'olaga. Tosobola kudefininga kintu ky'otoyagala kumanya. Tosobola kutegeera kintu nga toyagadde kitegeera. Omuntu omugamba nti njagala omanye ensi bw'efaanana naye kennyininyini yeegaana n'ensi siri musoga because bagamba abasoga basiru. Nga because nze siri munyoro because bagamba abanyoro bakino siri mutolo because abagamba tolo okitegera. Tosobola kudduka omanya ensi eno ogiraba nga naga nti ensi eyogera. Ensi wogiraga nti we gy'olaga ogyova toyagalayo negyogenda tena gyojja kugenda ojja kutuukirayo beera blocked somewhere. Nobanga olina omukisa ogwenkana nga gumukisa gwina egukoma because nga gwe omuntu host w'omwoyo gwo toyaga kutokkiriza mwoyo gugendekewa. Buli we twebaka we tuti omwoyo gwaffe gutuvaamu gutandika okutambula universe. Notuuka ntoga naye wantu wanayingana ntuuseewo ko naye nga tutuukanga naye ng'omwoyo gwatuukawo ko gwatavinga ne gutuukawo ko nga kukuteekateeka nti ojja kusanga ekintu we kiti mu maaso. Naye just omuntu atafumintisa tasobola kukira kumakya kirowoozaako ekyo. Omuntu atakkaanya nnyo tasobola kukira kumakya kirowoozaako. Nze nno omuntu bw'otuula naye mu mmotoka wooti ne mutambula Kampala road asobola okukubira emmotoka 10 ze musanze number plate. Zonna nazoogera twasose. Yes. Nina omuntu bamuyita Fred Kakembu. Asobola okusomera ennamba z'abantu bonna be yakoze nabo. Nagamba Jacob enamba erizo 782540420 benamba erizo. Natalina na wagikopya mulimu. Natana yenge muli mutwe because yeewaayo nnyo okumanya ekintu ekiyitibwa ensi. Nti ensi banjagala nno ensi enyumira oyo agitegeera. Twelimitinga ability zaffe ng'abantu. But ability zaffe zimatalinga nnyo nga tusoose okwezuula. You can't find peace whereby you don't know yourself. Tusobola kuzuula mirembe nga tomanyi wa gy'ova nga teweemanyi. Otwali abato nga bazadde baffe tubagamba oyo si muzadde waffe n'abazadde oyo mukozi we waffe. Naye ng'ogoba omukisa gwo. Wegana muzadde wakukyalidde ku vidiyo afaananye nga bw'afaana. Nga waliwo omwana muzadde tamukyalira nga otamumanyi yafa dda. So ebintu bimu bitukola bireeta okuba nti ensi tugidduka. Kakati omuntu ali mentally unwell mu industry muno mwe tutambulira abayimbi ba celebrities ab'enjawulo n'abantu abali eyo omuntu ssekinnoomu owa bulijjo asobola okubeera eyo
nga ali mentally unwell naye oluusi nga takitegeera nti kakati oba wembeera bwenti mbeera mentally unwell obwongo bwange buleka bulina ekivuddeko bulina ekibulako bukyankalanye bulwadde nga tasobola kukizuula naye kakati omuntu yenna ali mentally unwell ayinza atya okukwatagana n'obutonde bw'ensi okumuyambako okuvvuunuka embeera eyo mwayisa teri mulalo akkiriza nti mulalu era omulalu tasobola kukkiriza nti omulalu okujja nga bamuyambe buyambe okuggwamu eddalu omuntu ng'ali mentally unwell tasobola kutegeera nti ali mentally unwell tulina obuzibu nekyali waffe omuyita kati erina obuzibu nga tali mentally stable naye nga ffe abamulaba ffe tukimanyi nga takimanyi nti tali mentally stable ffe kuŋŋaanyamu ng'aba mukwano tumutwala mu rehab paka nadda engulu nti omuntu alina ekizibu ku bwongo mwaba mwetudde mulina omuteekako ensigo y'okuyamba because ensigo y'okuyamba erina kye yakitondebwamu nga ffe abantu even ife egenda efa muffe obutonde bwaffe bugenda kubuggwamu ekintu ekiyitibwa okuyamba kyova abantu osanga omuntu nga bamukubye emotoka emukubye ofa okuyita 99 oyajja esimu abannaye ng'emukubye eno laba omugulu gye gugudde naye ng'omuntu ali awo apookya time gy'omala okulikodinga sokukubira essimu 99 negye nemugjamu nemutwala n'awona naye nga g'oli mu kulikodinga ofeere fast omuntu asoose okubreakinga eggulire nti omuntu banaye wane waffe waliwo omuntu owuli omuntu kumulirana nga bamuyingiridde agukala munyweze ennyumba bayinza okuva ne bajja ewaffe okuvugana katuveere tulabe ki ekigenda mu maaso ngedde wekyali tenduulu wezaalinga nga wano kyakubuvunanyizibwawo nawe ogenda bana mubadde ki naye gwe noggala kunyweza mu nnyolo nosanga omwana alina ebba talina kyakulya gwe emmere ogikasuka bukasusi omwana nebba talina kyakweyambala olina n'obugoye bw'omwana olusi eyafedde olusi eyakula edda bwoterese ng'omunaiba omumanyi nti bambi omwana we talina ofa obujjayo bumuwa kati buntu butununya obuleetera omuntu okubanga ategeera ekintu ekiyitibwa by the way ekibuzo ky'obuuziza mulimu abantu abamanyi nti bali bulungi ngamanyi ali oke naye nga tali oke gwe tereeza ki ekikutereeza obugoye bw'omwana omuto ng'otuuse n'emyaka egitazaala naye ng'olina sisita we yazadde nga tosobola bumu mwine essuubi mbwa manifestinga nti nanti womanifestinga kyomanifestinze wakyolowoozaako kisobola okwetondawo kati naye abeera n'obugoye obwo n'abutunulako n'agamba essaawa yonna namirako esobola okujja kyensaba abantu kiri kimu twege okuyamba bannaffe you can be disappointed in people but people are there to disappoint what matters most bwe butakkiriza gift y'okuyamba kugwa mu ggwe obutonde buddiza nnyo oyo omuntu ayamba obutonde bukubira nnyo ekkubo y'omuntu alina ekisa mu mutima obutonde bukugira nnyo omuntu oyo obutafuna bizibu alina omutima omulungi but once obeera n'omutima omubi ekifula wa President Museveni okulemerako ne tubagala bave nga tebavaako byebintu byekola ebibi n'ebirungi ku ntebe eyo n'akolayo ebibi bingi nenakolayo ekintu kimu ekirungi wekiti kalaga omusajja akoledde ekintu ayambye abalokole abadde emmotoka ayambye basheeka abadde katujje kanjira mulekerawo awo n'amutwaza ekisenge kiyamba najje n'akola amayangala kati aba agenda waati kandi ebintu bya Katonda bizibu okitegeera so tukkirize tugaane there's a mastermind of this world that mastermind alina ekisa mu ye gwe yatonda wejjamu ekisa n'emikisa gye gy'oku nsi wegikendezeza let us learn how to communicate to the world tuyige okufumiitiriza nga tulina kujja ku video ya muntu gipostinga kugamba kikazi go olabika bubi soka webuuza singa abadde nze gwe bagamba comment eno nga tulina kuvuma muntu ku TikTok oba ku Facebook oba wonna whatever case mu comment section wonna soka webuuza singa nze gwe badde bavuma okufumiitiriza kyetwa omwoyo gwe okulongooka omuntu atafumiitiriza ye omuntu atta omwoyo gwe mu mpola ogenda kulaba gwawali ebyononesa woobeera era nga manyi abasajja tugwanga nnyo mukwano omukazi ayomba tabeera na kirungi naddala ku social media nolaba omukazi nga abeera nnyo mu ntalotalo bikasera aba ayomba ava ku vidiyo ngaakwata tugwa nnyo mukwano naye biko kiba kitone kibi yamani kuja ngo nina kyonjagala ekirala bannange dijja kuba omutuuze chairman LC3 Bonama division 226 230
tumulabiranga ddala. Inshallah. Abeebunnamwaya vidiyo eno nayo tugibaweereza episode yaffe ey'okubiri wetambudde eyogera ku butonde bw'ensi, obuwangwa n'ennono, mental health nga twotadde n'emirembe. Mitimaz Voice Podcast, mukwano gwange subscribinga mbadde nkujjukiza nti mukwano you should subscribe on this podcast osobola okuba nga tosubwa mboozi za njawulo zifaananako nga zino. Awo nno tusisinkane ku mulundi omulala nga nkuleetedde omuntu omulala. Healing through voice, truth, nature and soul. Nsigadde nze eddoboozi erinyongera amatuugo omumbejja w'emitima n'obutonde bw'ensi Nakiwewa Irene, a gifted soul healer, mental health awareness advocate and act advocate.